Owa Pastor Lozias Bujingo bamwabizza munnange mbu Suzan Makula alina gwe yawa ssente okuba nti nate amutwala ew'omusawo Omuganda. Tugakuletedde mu bujjuvu ate nga mu mawulire amalala Frank Gashumba awanda muliro ono n'agambye nti no abanja NRM ssente ze eziwererako ddala. Mu mawulire amalala era ge tukuletedde wano ku Newspark Channel, Kamiliyoni wuuno munnange olukubye ku matu watandise okubanga atereratereramu ate atandise kujooga. Ono nno munnange alina ka vidiyo k'atadde ku mutimbagano ng'ali mabega ye ateredde ng'emmotoka yeevuga yokka temuli driver. Ene Newspark Channel, subscribing nga liking atereka obubaka bwawo mu comment section. Tugenda kubeera ng'ate tutandikira wa Suzan Makula, omuwala wuuno avuddeyo n'abeera nti nate amwabya. Omuwala agambye nti yaweebwa ssente ziwera ddala miliyoni 10 era nga zimuweebwa Suzan Makula. Munnange mbu agende ew'omusawo Omuganda babeeko bye batereeza. Kanono kaweddemu munnange mukyala w'omusumba Pastor Lozias Bujingo. Maama nyabo bino binaggwerawa. Tugenda kubeera nga ate tukuwa akatambi kano munnange omuwala ono omwewulireko, oyinza ogamba nti aba Newspark Channel ate be batema omugambo. Kaakati kuno okulabula kugenda eri Suzan. Suzan obadde mukwano gwange nnyo. Suzan wakwata miliyoni 10 n'ozimpa n'oŋŋamba nkutwale ku musawo Omuganda eyiganga. Suzan nenkutula nenkutwala. Naye ekyensanyu wali omaze okunnyinnyonnyola ki ky'oyagala. Bwe wannyinnyonnyola ki ky'oyagala nakuyita emabega mulekeraawo okwesiga abantu. Ne nnyamba omusawo ne mugamba jjajja muwe eddagala eritabula okuva ku E paka ku Z. Oba wali oyagala ddagala litabula bbaawo na mukyala we. Era eddagala erimu n'olimpa nditwale wa Teddy. This time Teddy manyi ondaba era omumanyi ndi mukwano gwo. Kati kimanye Teddy, kimanye Suzan nti eddagala lyewampa ntwale wa Teddy nalireeta wuwo mu nnyumba mwosula. Nalireeta kano katandika butandisi miliyoni 10 nazirya, omusawo wamuwa miliyoni 1.8. Ako gukusiza omulimu gwo. Bannange bakyala bannange mulekeraawo okwesiga mikwano gyammwe. Suzan kino kibeera ekyokuyiga. Yenze Lina omumanyi, nze Nassuuna Lina omumanyi ndi mukwano gwo. Bayizaawo obusente bwo buwampa nabugulamu akapoloti yenakawuka. Naye bagamba lw'oyagaliza muka kitaawo lutta nnyoko. Nze gwe wali weesiga ennyo, nze yakulyamu olukwe. Kano katandika butandisi. Katandika buki butandisi. Teddy nali simumanyi nga mmanyi ggwe nga mukwano gwange. Naye abakyala mulekeraawo okwesiga abantu. Mulekeraawo okwesiga mikwano gyammwe. Suzan nakulyamu olukwe kati jjangu nnono nsibe. Obaddeyo ku musawo Omuganda omugambe lwaki mwateesa bino mbyogedde katandika butandisi. Lwaki weefuula omulokole ng'oli mu basawo Baganda? Omusawo omulala gwe wagendako entwetwe Maama Ttendo ye yakutwalayo. Bannanga basabira mu kyaki ya Bujingo. Maama Ttendo mumumanyi ali kuba Ashazi. Mukyala bamuyita Maama Ttendo ali kuba Ashazi. Kaakati Suzan jangu nnone onsibe oba onzite anti mulina nnyo ssente. Ate ojja kweyongera okutomera ate tolina kyojja kunkola. Teddy simumanyi gwe mmanyi nga mukwano gwange Suzan Makula mukyala wa Bujingo. Suzan mbyogedde nagamba nze nina olugambo nenkugamba naye bibyo sobola byogera kati mbyogedde. Mu mawulire amalala Frank Gashumba awanda muliro ono n'avuddeyo n'ategeeza nga bw'abikooye. Agambye nti abanja
government ya Yoweri Kaguta Museveni, President Yoweri Kaguta Museveni oba government ya NRM munange ajibanja sente ziwera ku ddala era yagala NRM ebere ntino emuwa sente ze. Onagamba nti bawamba engombo ye eya muzeeyi tova ku main bwatyo bwagambye kakati ayagala abere nti nate asasulibwa. Omuyimbi Jose Chameleone munange kati oluvannyuma lw'okusimatuka obulwadde ndowooza asazeewo okuba nti naali obulamu kubanga obulamu akitegedde nti no bwa kiseera okitegedde no. Jose Chameleone alina akatambi kaavuddeyo n'abeera ng'ateeka ku mutimbagano era ng'akatambi kano mukwano nga wooli mukulaba ye ateredde emabega mu mutto emmotoka yeevuga yokka teyina driver okitegedde no. Akeeka akatambi kaavuddeyo ate n'abeera nti ateeka ku mutimbagano. Mu mawulire amalala Fred Lumbuye munnanga avuddeyo n'ayogera ebitiisa. Avuddeyo n'abeera nti nate addamu buto okulumba Katikiro Charles Peter Mayega. Ono agambye nti Katikiro nkwe nnyingi zaali mu kupangira Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Si byaffe nga News Park Channel katubeera ate nga tukuwa akatambi ka Fred Lumbuye. Ssaabasajja Kabaka n'Abaganda balangira n'Abambejja nsaba okubaluma ku matu gammwe oba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka omutegeeza nti omusajja gwe bakuwompya okukwasaganya ebintu by'okukuuma Obuganda gwe bayita Captain Lutwama Christopher ne munne Wasanya Kalo Charles Peter Mayega munnanga bali mu kukola omulimu gw'okusaanya buli kimu kyonna Obuganda kye badde bufuna okuva mu bintu byonna mu ndagaano ezaakolebwa. Nga wetwogerera essaawa zino Ssaabasajja Kabaka asaba okukuluma kutu nti embiri zonna ezisinga obungi mu Buganda ezibadde zoota amasannyalaze ag'obwereere ago nga amasannyalaze gali mu ndagaano ya Ssekabaka Muteesa gye yakola nga bagenda okuteekawo ebbibiro lyonna ebbibiro amasannyalaze ago gye bava nti embiri z'Obwakabaka n'ebifo emu birina okwota amasannyalaze ku bwereere kubanga ettaka ebbibiro kwe lyatuula n'endagaano ezaakolebwa zonna zaasinzira ku Bwakabaka bwa Buganda. Kati endagaano ezo zonna ezaakolebwa nti Obuganda nti embiri za Ssaabasajja Kabaka ezisinga obungi n'ebifo ebibadde byota amasannyalaze ku bwereere okusinzira ku ndagaano ezo. Omukulu ono Captain Lutwama Christopher ne Charles Peter Mayega nga nabo gisimufungize batandise enteekateeka esalako amasannyalaze gonna agali mu bifo ebyenjawulo mu Buganda mu mbiri agabadde gootebwa ku bwereere nga balina enteekateeka ey'okutandika okugamba nti embiri zino n'ebifo ebyenjawulo bitandika okusasula amasannyalaze olw'ensonga nti bo nga bwe bajja okusaanya Obuganda bino tebakkiriziganya nabyo. Era otwogerera essaawa zino mwenna bagala okumanya amasannyalaze gano agadde gootebwa ebitongole bya Buganda gava mu Owen Falls Dam so nga ate ettaka kwe tutudde ya Buganda Ssekabaka Muteesa kwe yakolera endagaano nti ku kimu ku masannyalaze agava mu at least gabeere nga gootebwa Obuganda mu cultural sites zonna ezisinga obungi. Naye Wasanya Charles Peter Mayega Kaloli ne mukulu Christopher ne Captain Lutwama Christopher bano basindise nga bayita mu kitongole kya Umeme ku office ey'Enankulabye basaza olukuusikuusi oba olugezigezi ne bayingira ebifo byonna ebyobuwangwa ebyennono ne basalako amasannyalaze era ewaya zonna ezikakonekitinga ne bazitwala. Mu kino bagezezzaako okulaba nti batandika okufoojinga empapula zonna nga bagamba nti buli kitundu kyonna ekiri mu Buganda naddala mu Bwakabaka kibadde kyota amasannyalaze kitandika okugenda okukola enteekateeka esaba amasannyalaze nga bayita mu nsaba eya bulijjo ey'amasannyalaze ng'abantu abalala. Era mu kino mukitegeera nti omukono okuva mu gavumenti mu kintu ekyasinze okutiisa ennyo kyekintu ekyagenze mu maaso okuba nti ne Twekobe yennyini bano abasajja okugenda okusalako amasannyalaze bawuzise bagamba nti Twekobe ebangibwa akawumbi kalamba ak'amasannyalaze. Nenjala kubuuza Wasanya Kaloli ofaakino ensi bw'ogamba nti Twekobe ebangibwa akawumbi kalamba ak'amasannyalaze essente zino bagenda kuziika nazo ogenda zikola ki? Era otwogera byonna ebisinga obungi byasaliddwako amasannyalaze njagadde Ssaabasajja Kabaka omanye n'Abaganda mutegere bulungi nnyo. Era Wasanya Kalo Charles Peter Mayega mu bino ebintu byakola eby'effujjo n'okwemulisa mu kino njalero kulya kuluguma kutuko Ssaabasajja Kabaka omutegeeza nti munnange abantu abakulwandiridde okuva mu nsibo gye wali gye bali bakusibidde nga baagala ofemo kimugunyo bo bayiseewo bye baagala gamba ng'okugabanya ettaka n'okutwala ebintu byabwe wepo n'okwefuula nti bagenda okuza empologoma ento Ssemakokiro Richard
munnange butyo njala kuluma kutusa basajja nga kutegeeza nti ebbanga lino bale bakusiba nti ku Matikira tebajja kukkirizayo bantu bangi mu lw'ensonga ya ssenyiga 19 kano kalinga kakodyo okusiba abantu baleme kukubako kya mulubaale mbukubanga bati okuba nti balaba embeera mwoli n'ekirala nga bate gavumenti okuba nti bagibuuze buuzo nti Ssaabasajja Kabaka yatuuka atya mu mberi eyo. So nga ate bwe zibadde nga programu za kujjamu ekyo ekigulira magala eddiba gamba ng'obuuma omuli emisinde gamba nga n'enkuuka bakuleetanga n'otandikanga okusimbula bizinesi zaabwe bafunamu ensimbi ne bwe kituuka mu nteekateeka ya Ssaabasajja Kabaka okulabikako Buganda okujaguza Amatikkira ge munnanga abasajja bano nga batandika nga nti ennamba erina okubeera ntono nnyo olw'ensonga nti tutangira ssenyiga 19 si bakibadde bano abasajja Amatikkira tebagafuna mu ssente okugjako mu VIP wokka we batandika okutunda kaadi ezo ku miliyoni 1.2 ku miliyoni 2 abasajja bo n'abazaana abajja okulira n'okulabako okubako ekyomulubaale zebasasula naye abasigadde bonna bano abajja okukingiriza munnange babasalako olw'ensonga bate baagala abantu babuuze bibuuzo Ssaabasajja Kabaka yatuuka atya mu mbeera eno. Butyo Ssaabasajja Kabaka bwe yategedde ensonga eno ngera wasanja bwe yavuli n'agamba nti Amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka yesoose kuwonera Amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka nga bwe tugaa nti wakyaliyo enjega ssenyiga 19 tugenda gakendezaako abantu bagenda okujja mu nteekateeka eno. Butyo Ssaabasajja Kabaka n'amugamba ogunywanga n'ogufujja lumima wawugwe yaggwayo dda nandisiimye nnyo okulaba ku bantu bange mu bungi obw'ekitalo ku Matikkira gange ag'omwaka guno. Kati butyo wasanya bikyamusobedde butya bwagenda okugaana enteekateeka ya Mukama gye yamugambye nti mu mwaka guno ku Matikkira gange nandiyagadde okulaba ku bantu bange bonna banjegeka amaaso kubanga nange gye nvudde tewabadde wangu ate nga bannanulidde. Kati musajja wasanya Kalokya Peter Mayega aliyo gamutunguse alinganga enterinya loole kubanga amala ginyola mukira okugiri okulinnya. So bw'atyo Ssaabasajja Kabaka bwe yavudde mu mbeera n'amutegeeza nti ebyassayija 19 gendo bigambe kabano grupu nze njagala kula abantu bange tuweze maaso embiri za Ssaabasajja Kabaka n'ebifo byonna eby'obuwangwa n'ennono bisaanyiziddwawo n'abalaze eyenna